We have to put on, Big Mama said we have to put on real gold. Not. Naye nga kyekigaana okubeera nga mukama akuwadde munnange life nga agikuwadde n'oteeyagala nga mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone musajja anyumirwa ennyo okwambala munnange ate ebintu eby'ebbeeyi era nga just babadde bali mu kujokinga mukeeno n'omukyala mukwano gwe Big Mama bye ngenda okubeera nga nkutuusako kakasa nti no subscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video maaso awo ngenda kubeera nga njija munnange ate ne King Saha kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate Palaso baleese tune empya muganda wange kakati nno kansooke nkutegeezeko nti no Chameleone munnange side eno mu katambi abadde just nga bali mu kujokinga mukaawo yagamba nti nno Big Mama mukwano gwe omukyala amugamba nti nno kirungi munnange okwambala kyoyagala eside eno era nga wali mwana mulenzi munnange ate Chameleone abadde ataddeko kaawo Shane mu bulago kosa neyo ku mukono era nga boogeza kukulaba nkugambye badde eyaka bannange obaddala kituufu golodi golaba otya muganda wange gwe alaba Jaminant Yugi naye nga akatambi kaako kansooke nkakuwe ate ndoke nkomewo. Yeah, we say Big Mama said that we have to put on good gold, right? We have to put on, Big Mama said we have to put on real gold. Not those funny things. So thank you Big Mama. Na Wakongomani. Big Mama amesema Jose Chameleone apendeze au sio? Yeah. Yes, Mama, Big Mama, Papa. Yeah. You see? That's real love. Straight, Big Mama. Bim! Era nga bw'olabye nkugambye musanyufu okukamalako obumazi ate munnange mwana mulenzi munnange ate Chameleone awo kankuggyeko nkutegeezeko nti omuyimbi King Saha avuddeyoko wali era ng'okusinziira munnange mwana mulenzi ono afulumiza munnange ate oluyimba olupya love enyuma era ng'okusinziira munnange wali nkugambye nti no mu ddakiika ntono nnyo abadde yakaluta nendabako kaawo akatambi kabadde atadde ku mukutu ogwa TikTok nga ndaba muganda wange mu comment nga bakomentinga munnange wali nga balaga ate love ku luno oluyimba munnange ate olupya olw'omwana mulenzi munnange ate King Saha naye nga munnange tosainde kubeera nga osubwa ku luno oluyimba olw'omwana mulenzi munnange ate King Saha kasita obeera nga tonnalukyekingako genda ku YouTube channel ye munnange ate ogenda kunyumirwa kye bayita enguliko naye nga abamanyi ku bya music wali bavuddeyo munnange ate ne balutenda oluyimba lw'omwana mulenzi ono munnange ate King Saha kakati nno era ku side yemu ne mwana mulenzi munnange ate Palaso jukira nti nno mwana mulenzi ono naye avuddeyo ku wali era nga audio avuddeyo ku wali n'akonfaminga oluyimba luno olwa munnange ate Tycoon audio nga yagitadde dda ku mikutu egy'enjawulo osobola naye ate omukyekingako era nga ngenza okukola vidiyo eno nga munnange nga ne video amazo gisetinga naye yo tennafuluma era nga boogezako kulaba munnange ate ebifaananyi ebyo ebibadde bikutte akati ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kw'ossa n'akatambi era nga boogezako okulaba munnange eside eyo ye mwana mulenzi munnange ate Palaso era nga bwenti bwe mukyekinzeko kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti.